Amosi wekesa kati abatambula mu America ali mu nnyonyi amuntu gwatula naye watula ku nnyonyi tawayo. So where are you from? Uganda. So jamubuza, do you know Pastor Sempa? Gamanya yamanya ebintu bibiri oyo who killed Captain Alex bali ki video film kiri awo wa Hollywood ngabamanya ebintu bibiri who killed Captain Alex and Pastor Sempa. Why are you gay? Kati right now on Instagram simanya whatever ne muganda ngono njala ndikati bamwagala batuyita ndala mulaba agenda Dubai ali ndikale kisero kyange kituuse. Banafa bagobera programs za Biva Organic nze Dr. Senjobe nakuuka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja kati twogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits, mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pilau masala nga bwolaba ku screen yawo. Fe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajani ga clove tea. Abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component. Kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo, tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste. Olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo kendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mwabalina high cholesterol levels. Nze Dr. Senjobe. Mpereza kukola interview eno ku podcast yaabwe tuwe omukisa okunyumyamu n'okwogera ebinazimba eggwanga n'obwakabaka bwa tweyanziza nga Yesu Kristo mukama waffe. Amina. Pako mugo gwange gwa Musa mbere nagwo kumpi wano. Omugo gwa Musa. Jakuba ku Dori nyono. Agulire. Omugo gwa Musa nga saagulaba luli. Twagulaba. Ayenda bane mabegeyo nyina mingi. Are they presents or something? No, it is identity. Making sure that when you see me, you don't confuse me for a Somali, Eritrea, or American, or what? No, Njagaloma enti I'm a Ugandan, an African, and a Ugandan. Ate tuli ya Bisiyaga, tetwe Sodoma, tetwe chimanyi na chimanya. Tetwe wanze nakati. Newa ne yakuwa descent. This is good. Kanene. Chini. Gamba ne quality yokayoka. Chilaba ticho. Chilaba chita. Africa's resistance to homosexuality, low culture and contestation. Nenga the title is Why Are You Gay? Then I love your photo behind. And then the way you even wrote the word gay is funny. Sound it is gay. Abantu bafabo. That is very true. Nayenga, how long did it take you to write it? 10 years. 10 solid years. Bakwadako okunya. Oh, bambi nga tweyanziza. Then tukatadde wano. Tukawona. Yes. Yakamwereza oyo. Kaka nakako. Any person who has. Ne cameraman yafuna yako okunya. Tufunye akalala. Very good. Well done. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. God bless you. Kaka no. Sajja kubaka ko. Emeza tujijugaza. Era ekitabo kyange kyekyo kye mbadde njogerako. Yes. Abantu abasinga twogera nti content olina omukwata omusengeke ate omufuule ekitabo. Abantu abagezi bwe tutyo bwe tukola. Tetusigala ku bigambo era nammwe nabagamba luli twazisinkana nti interview zammwe ze mukola abantu nga naffe mwandizikutte ne muziteresengeka bulungi ne mulyoka muzikolamu ekitabo.
Yes. Naye bagamba nti okweka omuddugavu information olina giteeka mu kitabo oba ebyo byavaawo egamba no, I don't fully agree. I don't really agree. No, please, no. Yes, waliyo abataasoma, waliwo abataagala kusoma naye abantu abamanyi okusoma baagala okusoma bwino waffe tumukuuma. By the way, kitabo kyange so where do we find the book? Kitabo kino ngenda kilonkinga mwezi gujja naye kati kisooka kopi ezisooka 10 onkubira essimu n'enkikuguza $100 nga kiri signed. Kopi 10 buli emu $10. Banaye guno we twalwana ne tulwana era Trump we yaviiriddeyo kuba tumaze emyaka 15 nga tulwanibwa. Mu kitabo kyange kino ekitafaanana nga Tamale emirundi manyi Tamale yawandikanga obutabo butono abanyampi musajja mulungi naye nali mbabulira nze siwandika bitabo bwe butyo bannayuganda bamanyiridde obutabo bwe butyo naye wano page 205 page 205 Bodola page 205 njogera engeri Barack Obama nembalaga etteeka lyayisa lirino bagamba mu 2011 Obama yalagira nti presidential memorandum Obama international initiative to advance the human rights of lesbian, gays, bisexual, trans ebyo byonna. By this memorandum, I am directing all agencies, byonna, CIA, FBI, Secretary of War, engaged abroad to ensure U.S. diplomacy and foreign assistance to protect, promote LGBT. Government yonna njiragidde. Specifically combating criminalization of LGBT status abroad. Okimanyi olugambo lwa ekigambo combat kitegeeza lutalo combat gavumenti yagiragira okulwana okuba 2009-10 combat criminalize ntiawo yenna muntu akola ebisiyaga okubiraga nti bibi ebisiyaga okubiraga nti bive okukola etteeka mumulwanyise mukole ki kigambo kyenjogedde ki mu luzungu combating kitegeeza luta kati mubali temukiraba wabweru ni gavumenti ya Amerika ebadde etulwanyisa okuva 2008 okyogera ke kisiyaga bogenda okusaba visa bayogera no visa for you buli kintu bannange we tutuukidde wano Trump era Trump jo bwe yagamba nti gavumenti yange era abantu banoonyamu mwana na musajja na mukazi n'ensanyuka nava wano ekiro banalinda ba speech awo sawa 8 nengamba no nyina okukola party nenyingira Kampala ku 8 nenonyawa wenkubira party gatiriwe nengenda ku Sheraton nekuba party nga one man what wano ka restaurant yaka kasooka nga nze ndi muze kanende ba cleaner bamazo cleaning entabe zitunudde eno nekoze mujje ne tukali ku front chair red wine so ze bwemba nkuba pate nga Yesu bwe yakyusa water era ne Yesu bwe yalinga kuba pate ng'akyusa water into wine okitegeera abamu kye bava banyiigira bagamba bino nabiri but anyway nendyokamba mundeetedde giraasi ya red wine bagindeetera neŋŋamba zate njagala sweet red Italian much better oyo nenywako nenzijukira ennaku zonna emyaka gyembada embonyaabonye kati okubonaabona kwange kwonna kutadda debate kati ko gwe kodde ku polygamy ka polygamy kyekyo tontwala speed bibi tontwala speed omanya abasajja bo tebafunye nti wabagambye it's okay bafune nze kyojagala n'okumanya yali anywedde kyayi ki kyeneebuuza olwo lunaku tugende mpolampola kamalirize tuggalewo kiri
ngenda ku launching ekitabo kyange omwezi ogujja next month. Hotel Africana. Okay, so sinaba maye wano mu Uganda tubeera ng'ente yeyezaalira akaana yekola ki yekakombakomba kekomberera kitabo kino mbadde enwanye nakyo usually towards the end wofune obuyambi naye tulina we tutuuse so bombuuza pastor kyani badde kiri ku billboards because kino kigenda okuyamba oku resetting relationships between Africa, Uganda and the rest of the world. Okay. Bw'otambula mu nsi endala yonna ne bagamba where are you from? Noga Uganda. Noga oh, the place where they kill gays. Kiwulira? Because poko eyatambula paid for by USAID. Olaba bino sente zino eza USAID government America zeesazaamu zibadde zikuba poko ekigambo kiki kyendagaye mu luzungu ki? Combating. Yaka 15 nga batukuba tourism yaffe is down because babadde bakola ki? Yogera oluzungu combating. Kyovola nze saagala bisiyaga badde bisiyaga bibi nnyo naawe nja kuba omuggo nga tomanya nakyaki kyolwana bakulwanyisa naye ng'olwanyisa ambasada wa Sweden ambasada wani banene era no pastor okubeerawo twandibwa by day tukubayo pate endala tulina okuba pate after pate nyo kikola bibi ne Doreen tulina okutegeka n'abakwano bange bonna nyo kitegekako ekola pate nze njagadde ne cover ekitabo kisingi kiraba kati nonzo omanyi ntunuulira sente zikirimu kati gweotunuulidde ne content kati ate nze ntunuulira sente ngamba how much I've spent. Taddemu. But in fighting for my country, I think that tujja kujjukira nti Doreen yaliako Doreen ne Bibi bakola broadcasting bali bakabi nnyo era eggwanga mwaliwanirira. Pastor Sempa naye mumujjukire nti yalwana nnyo emyaka egyo naye kati mutegedde ekintu kye nali nnwanyisa. Naye ate kati waliwo ekikosezza abantu kati ng'abalwadde USAID okugigala okugiwummuzaamuko nalabyewo especially aba HIV abo bo anti kati gweotunuulidde eri naye ate bo USAID ate yo okugigala nayo nebeera nga abalwadde ba Mukenenya bwe badde batufandinga badde balina kye I really don't have much sympathy. I don't. It's a whole business. Era kankikubuulire mulyoke mutereere nze ndi expert ate mumanyi pastor Sempa kikubawo direct kikube we have a pharmaceutical industry nze I was working mulimo gwange ogusooka okukola ng'omuntu asomye I was working in HIV AIDS specialist nga bagita case manager okay case manager HIV AIDS specialist nkola Philadelphia. Okay? Nga omulimo gwange ku planningira abantu balwadde siriimu banaasulawa babajjanjabye batya biki ennyumba kiki obulwadde obwa siriimu olw'okuba babuteeka mu ideology y'abasiyazi ne babufuula ekintu ekyawaggulu wano bw'oba olina obulwadde obulala bwonna teri akufaako teri ddagala lya bwereere teri mmere ya bwereere naye obulwadde obwa siriimu teri programu abantu baga nti kale simanya mugende mulwanirira eddembe lyammwe ndaga aba TB bebakola mu ssente ne bakola simanya fighting for the right ne bakola ne beauty contest muwala akyalina siriimu asinga obulungi simanya tugenda bayamba ne bantwala mu kkooti ne bantwala mu kkooti nze okubagambako naye kati kankubuulire lwaki ekintu ekyo kiri bwe kityo it is a big pharmaceutical industry okutunda VCT, okutunda HIV drugs, okutunda testings. Do you know how much money they are making every day? Eno quality kama chemicals one. Rubowa, non Rubowa, Ruzira. Sente ze bakola mu ddagala eryo Cipla, company emu y'abayindi,
Wina quality ya kitandika mukwano gwange. The money they make is amazing. Yeah. Kati, no, for me, I have a psychological issue. No. You see, the industry pays the people to complain. Oh, tugenda kufa. There's no money. There's no life-saving things. Zenagenda kuwa nemulago wanuli mu byakayanja nga bantwala. Nagenda nenkola community service for 100 hours. Eddwaliro erisinga obulungi okubeera mu ssente liri kirine lirimu abasawo bw'obeera ng'obulwadde bw'oba onoolwala sirimba naye abantu bonna abakazi abazaala bali wansi bazaalira wansi omusawo talina na jirita temuli masannyalaze ne HIV clinic. My God. My God. Kati HIV became a disease of privilege. So that's why no. You can get free food. Yes, okay, that one I You know. can get free food. The perks you get when you get HIV, it's like people don't even care. Nze njagala abantu babonaboneko bamanyi okugamba nti sirimu mubi sigenda mufuna naye kati abantu bagamba nti ane bwe mufuna bajja kumpa eddagala eryaki ery'obwereere. Nze nafiirwa mukulu wange Fred, nafiirwa mukulu wange Florence. Twataganire mulagaawo ne bagamba muganda wange nti olwadde cryptococcal meningitis. Bana tagana okunoonya eddagala muganda wange yatagana. Yes, nolaba ekintu kino nolyokomanya nti no nange sagala kikola ki kukiyingiramu naye kati HIV AIDS afuuse nga like an alternative naye nga it's not. Ate abantu abali ku ground bibika nkubuulire nyina mukwano gwange abadde akola survey Kyenjojo Mubende Fort Poto Mbarara information jambuulira etiisa obulamu bwo mu bavubuka ekintu ekimu balaba 80% bavubuka balina HIV. 80 Natya bwe bagamba Mbarara ne ngamba 80. What are you talking about? Kati naye whenever the funding of the pharmacy is omuntu nga baluzinga nga bafunayo ba activists nga ba influencers nga babateekamu ssente mugambe tugenda kufa bonga beekwese eri abakola ki billions of dollars. So for me it's on social media. So for me big pharma ndagayo obulwadde obulala bwe bagambako bwe bakwatako eddagala babeera bwe bati. No, but it's but HIV is a huge industry. Nze nalinga mbagamba, let us end HIV. Let us manage it better. Because no, let us end HIV. No, there are people who have jobs, social workers, case managers, doctors, drivers. Yafuka industry. It's a big conferences, VCTs. Era HIV kasito omujjamu wano. Omanyi abantu abakaaba wano olw'okuba emirimu gigenze. Kati anti kyera kyova olaba. We gotta get with the program. No more people don't have an HIV AIDS industry. Let's work to end HIV. I'm sorry, people have become so complacent. Yeah. It has become a business. Tasobola ebimotoka byevuga. Land Cruiser empya. What are you talking about? It's like lucrative to work in HIV. Bino anemakerere IDI. Olabe kizimbe kipya ekyo. IDI. Tuli wano tetulina hall mwe tusula. Tuli wano tetulina lecture theater mwe tusula. Olaba offices, naye ekya sirimu. Top dog. Tombulira. Nate mune baba lemeseza nti munayenera bazzeeyo. Waliwo gwe nabadde mmanyi. Bazzeeyo eka. Naye ate bw'oyogera bw'otyo then no kyanaku tikibaddeyo naye tulina okukyusa tulekerawo okubeginga. American money, is that your money? Is that your money? It's not. Stop being beggars. Stop begging already. Let's try to manage ourselves. Tugezeeko nze bansalako obuyambi bwonna bwe nalwanyisa ebisiyaga kati I don't like aid. And with the aid is dictator sagala era ze kyebanjagala nnyo okwogera freely. Independent thinking. Konkuba omuggo kulaba. That is a good analysis. Yes, that's why he said, because the good thing he said,
Definitely. Yogera mpola mpola. Lwaki mwogera oluzungu nga olukola speed. Lulin mugende mpola mpola. Yogera you said but give him 3 months. Trump mumwe. Let him analyze and he finds out adenze by the ngenda muwandikira muwe bwino alaga sente nga bwe zibadde zigenda mu Bisiyaga achoka kisibire naddala buno buvubuka buno bubadde buvuga emmotoka e Kampala Nicholas Opio fuko mmotoka mpya buno simanya pepo nzima basala amabeere bano ba Beyonce simanya Beyonce basala amabeere ga nonsense sente bazisibe gatubadde tubonaabona hazisibe bubanji sente z'Bisiyaga litwala bisimanya $4 million nga zigenda mu Bisiyaga oloza zibadde zigendawa abaana basiyazi mu night club zonna abakuba pate nze sigenda mu pate osanga bule zibiani kiki bafuna sente empya n'enkadde ku lwabwereere nyege at least unatuuka n'enyegene kuba bakiteeka mu sente z'Ebisiyaga. What are you talking about? I know, right? No sente bazigale. Nina abaana bennalaba bagaba ne bino ebicupa bya giriizi ebyogenda okwesiyaga ne basiyaga obwana ne babukwata ku video ne batwalira bali ba specialist baabwe mulabye titutaddeyo ebita dio binyiza nnyo twanyigadda no tuli banyiivu kati kogwe kati no bwe kiwedde n'oddayo eri wa ku polygamy lwakwa ne polygamy ate wabeerayo ne mukenenya mutwale empolampola naye abantu abasinga bakyanufu bampulidde presentation yange ate nga weekaza njagala kumanya olunaku olwalemedde kyayiki bwe kambabulire nageze mutwale empolampola mutwale ki mpolampola nagenda mu parliament nempaayo proposal mukaaga nabayo proposal mukaaga lupapula ngenda ddukuwa esooka bampita bali mukukola ebbaga ery'amaka kati nze ndi mukenkufunva makerere ndi pastor ndi mubasoma nange nasoma siringa nawangwe empapula zange weziri era bwombuuza ebitabo byange obiraba kitabo kyange okiraba kiriko ne ISBN tumubuuza ebitabo biriwa ISBN biriwa nawangwe talina mpapula ni munyivu nyeri nawangwe temumbuulira nawangwe agenda alimekedo alina kifaamu kya kede jinde Busia agenda alimekedo bambi ayonoonye university yaffe. What are you talking about? Nze sokodde wali. So anyway, nawandiise empapula nze mva Makerere ndi mukenkufu. Nsoma an intellectual. Degree yange esooka is political science and political sociology. But professor bange bava Makerere, Mamudani, Sibambi, n'abalala abasinga okunsanyuka bali bavudde Dar es Salaam, University of Dar. Era omuntu yenna atwala omwana mu University of Dar es Salaam muwagira nnyo. Abantu abo balungi waliyo ekyama mu University of what? Dar es Salaam. Quality, the best. Number 2, degree eyokubiri nakola double masters of science, biblical studies and psychological counseling. Mu America, Philadelphia. Kati manyi okugatta counseling ne Bible. Era eyo university ye yalaba nga maze thesis yange yali kugira bavubuka obutafuna sirimu. Oluvannyuma lw'emyaka 10 nga implementing Makerere abaana bakyuse international Uganda nefuuka success story. Ne balyoka bampita ne bagamba Pastor Sempa tumaze okutulabya omulimu gw'okoze, you have implemented your thesis of masters, tugenda kuwa honorary PhD. Ne bantika nange ndi PhD. With the proper school, siringa bino ebyagundi Kayiwa University, Simanya International, waliwo ebintu university ez'obuugi si kyekyo. So kati omuntu gwoyogerako yoyo kati bwenzija mu maaso ne ntuulawo akakiiko ku weekend ndyoka mbabuulira naye nga nti mu kisooka twetaagayo cabinet minister of marriage and family. Okay. Kubanga tetulina muntu nze mu myaka gyange gino gye mmaze nga nnwanira amaka. Teri ministry efako ki ku maka namu. Nagenda ngewa lokodo n'ayombesa Ebisiyaga. Ni lokodo talina mandate kulwanirira family. Ebintu bye bya corruption. Kulwanirira ku corruption. Nenvaawo nengenda mu education. Education ya kusoma. Youth. Kati then oyogedde ministry yaki? Gender kyeki. Genda kyekikubwa ky'abakazi n'abasajja. Engeri gye tubeeramu. Era owulira eyo yali captured. Abazungu baagikwata n'abakyala.
teriimu kintu kiyitibwa maka yandibadde yitibwa Ministry of Marriage and Family teriiyo. Oyinza okugamba nti tukoze ministry ya tukoze Ministry of Karamoja ono muwala waffe yani Nandutu ow'amabaati katoga nti tukoze Ministry of Karamoja naye nga tugambe Ministry of Busoga, Ministry of Teso, Ministry of Abim, Ministry nga linnya lyerimu then Karamoja n'ogiteekayo as a subset of a subset of a subset. Bw'otuukayo in fact bw'ogenda wano Makere mu university I mean okunoonya gundi eyo ministry eyo osanga ka boys quarter eri wansi we osanga ka department ka family kajudde you know te so nimbagamba twetaaga cabinet minister of marriage and family kubanga obufumbo kikulu nnyo nga bw'ogamba tulina minister of marriage and elderly tulina minister of luweero tulina ministry ya buli kintu wano bannange tulina ministry ya maka. What are you talking about? Nagamba President Museveni katuli bwe natandikira mu 2018 nali neewaddeyo okubeera ani okubayamba okubeera first minister naye kati sikyalina biseera no sikyalina biseera. You're very busy. No kati ndi international nina kuba nkola lecture mwe temumatira mwe mutandaba genda ku Instagram waliwo omujasi yagenze mu America for training in Air Force kati bwe yagenze Washington DC ne bambuuza oba ne gati baba Uganda ne nambuuza do you know Pastor Sempa? Wow. Nagamba yes. Oh my gosh, I can't believe it. So nankubira mujasi no mukulu naga pastor natuse DC naye abantu gwe bamanyi Uganda CID amini bamanyani Pastor Sempa international then ono akola tourism ayogera tourism ono mtabani waffe naye wase omwala muzungu owa Great African Safaris no mutagedde Mugisu mtabani wange atero kujana ku hot seat oyo nyadigenze mutegede kati abatambula ligenda kujja Amosi wekesa kati abatambula mu America ali munyonyi amuntu gwatula nayo watula ku nyonyi tawayo. So where are you from? Uganda. So jamubuza do you know Pastor Sempa yamanya ebintu bibiri oyo Who Killed Captain Alex bali ki video film kiri awo wa Hollywood nga bamanya ebintu bibiri who killed Captain Alex and Pastor Sempa. Why are you gay? Kati right now on Instagram simanya whatever ne muganda ngono njala ndika tebamwagala batuyita ndala mulaba agenda Dubai ali ndika ekisera kyange kituuse